ali ku Grosh TV omukulu Ssekabira Dennis ali mu kuba kampeyini y'Esemba naye poliisi emuganye okuba nti ayita mu kkubo lyateekeddwa okuba nga akozesa yembeera gy'olengera essaawa zino. Alright, yes, oli ku Grosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Grosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Bweri tuli Luwero n'omubaka w'abantu Ssekabira Dennis ku kyakati ka North. Poliisi emaze neggulawo ekkubo. Omukulu Ssekabira Dennis omubaka w'abantu.
Dennis Luwero Kasana agenda kubanga akuba campaign ye Ezisembayo ddala olunaku olwaleero nga bwe tweteekerateekera ku lunaku olwokuna okubanga tulonda. Thank you, people power. Kale babandi bake. Na yeka tusoke tusabe. Ayi katonda ofamulio isatu kwebasa. Kubango bate masekatinga fokuva kuundandikwa. Kumuna tugelo komekeleza lale za forwani lo mukama. Uweba ne tubela no tuobulamu. Tuyamba tuingirese mpya mukama nga 15. Yamba president chakula ilo mpya wangu la kaulu. Yamba seka nani saya wangu la kaulu. Kuyarudi kabla na tuunga platform wa wangu wewe. Mukama ulo kusaka kwa fwe. Mukama ulo kusaka kwa fwe. Mukama ulo kusaka kwa fwe. Amina. Amina. Abandi tuke. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obakoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.